Omubaka wa Budaliri West nga kati yeegwanyiza obwa pulezidenti ku kkaadi y'ekibiina ki FDC Nathan Nandala Mafaabi akedde kulinnya nsozi za Budaliri East mu disitulikiti y'e Sironko ku bukojja bwe okufuna ku mikisa gy'abamuzaala mu lwokaano lwalimu olw'okweddiza entebe y'eggwanga. Abeeno obwedda bamulindiridde mu ssanyu era bamwaniriza mu mizira. Ono asookedde ku nnyumba ya maama we kati omugenzi we yali awangaalira nga tannayolekera maka ga jjajjaawe. Ono amulabidde mu ssanyu era n'amuwa omutwalo gw'ensimbi okumuyambako okutabaala eggwanga okunoonya akalulu. Ugende kunzira utabula kulindi nokubona nenga nikulwana naseno nawalo bululu Nandala oluvannyuma agenze ku bijja bya bajjajjaabe. Wanya kwikalika weza kwengo kakuze kulala angaji basumba bisaje esala uganicho batubo. Wano wavudde okwolekera ekkanisa ya St. Luke esangibwa mu Butandika Town Council mu bulabirizi bwa North Mbale. Okusaba kukulembeddwamu omulabirizi eyawummula Reverend Charles Jimyongo era ng'ono amugeraageranyiza ne Daudi ow'omu kitabo ekitukuvu. Pulezidenti waffe Nathan Nandala Mafaabi ayimiriddewo ku bwa pulezidenti. Tumuwagire, tumusabire afaanana nga Dawudi. Katonda amuwa amaanyi naye obusobozi bwonna buli kuffe abalonzi. Twagala abalonzi bonna tuteekemu obululu mu ballot box tumuwe asobole okugenda. Naye bwe tunamuwagira n'agenda naffe bamasaba tujja kubeera bulungi. Oluvannyuma Reverend n'abatuuze batadde emikono ku Nandala okumusabira omukisa. Sanano wefa akafaana atyena ku mwana yo makono goho n'okuwulira n'ekiisa era wirosere kwimika hagati mu missoni zose zese ali kubitamu. Nandala agamba nti mu nnono zaabwe omwana omulenzi yenna asuubirwa okukuzibwa ku mutendera gwonna aba alina okusooka okukyala ku bukojja okufuna omukisa. In our culture, when you are going to be circumcised, you must go to your maternal side and you're blessed. Now, as you saw when we came, the first home, that one to me is my uncle. So that's where we began, and there's a counselor. But the next home we went, that is my grandfather, the remaining one. And we saw how excited he was. And if you were hearing the words he was saying, he was very happy to see me, blessed me, and he's the one who was remaining. And when I was going to get circumcised, he's the one who showed me off. And they even gave me a cock and land. I have land. On top you have a lot of land. So when I was going, you saw, he picked money. And he said, I want you to buy fuel, to put in your car wherever you're going. Go with our blessings. He asked God to be with me. And I saw it was one of the most interesting points. Then when we went, that's where we buried my grandmother and my grandfather. That's why we went there. And you saw everybody was got us there. So basically, this one I came home. Olw'okuba nti Nandala olunaku olwaleero abadde alina okubeera mu disitulikiti y'e Sironko wadde nga yayimiriza akakuyege we, oluvannyuma lw'okusaba Nandala ayogeddeko eri abawagizi be. Winnie Tessa Nakayinja, Agafeeyo.
ku Spark TV.